teekawo ssente nti anaatubuulira ku mawulire agakwata ku kino the house girl came ow'omupiira nakano ka circumstance evidence Mukamuleba ali mu kkomera. I don't know whether she was pardoned. Ngena nga tanaba kujja kufuuka mukuŋŋaanya wa Bukedde ne tufuna another successful murder case ey'omubikirwa wa Tooro. Omubikirwa wa Tooro kijja na ngoma kinagamba bano there are times when you ignore mbakubye they underestimated my resolve to fight mbakubye emyaka 24 as I speak today organic case is now government has taken it over from them. Era nabalabye ku byuma byange baga nti key players have come in kibalemye kizunza lufene munne kuneregamu singati baneregamu kukikuba sali kikubi bantu kitegeera naffe bwetu bwetwaluzinga mani mu otoda bagenda ngokulwanyisa katongole sengo baani ne boogera sente ziri mu otoda. Our enemies came to capture the money. Kagali nze kasana kyogera nti omutima gwa $7,000 ogwaki baki players bazimu nakala bino olufirwako ne munne wako nga biri 10. But Burundi has scored. Baba jena mu shinyinyiru tene mulamu bagenda na bulegi kati kino ki ekyo ne Museveni togenda kirangirira tawulidde baganti agenda kirangirira ekyo emulago government has taken it over kunirigamu singa baali bakikutte kweyatire tebali kibatutteko bali basonyiye kaga tufuna omuhiikirwa wa Tooro kijja na ngoma kali kasajja kalema kanywanga walaji ne kapere ne bavuma omuhiikirwa TVC yo oyagala omugo oyagala kida bwakaprovokinga yamala emyaka aga omusajja yatta kijja na ngoma yali edisi wa Mugisha muntu ngambe kamanda he disappeared na desertinga mu maje ne bamutegeera nti is a highway robber agende Fort Portal okutta kijja na ngoma nga yatukira mu kafo akalimu ba mirindi baganda bono omusajja yani omusajja muzeyi yenywanga wala jinga somese ekyankwanzi harono oyo wana ya mumanyi musajja oyo mukulu knowledgeable nwezambulanga ne wala jiwe ngali yagamba bamutwala okuba sabawa target nakuba bali nabagazi mugezo basenga lwaki omulaba akoncentrating mu kifo ekimu abawaawa olaba kasebo abakawandise a moving object is not easy to shoot true a moving object no yali ayimiridde motoka inongo uyinongo ne sebo ne ziri bagwa olaba temukoti bagenda bagamba already this was an expert neguli yagamba kayigula nti abakubya abantu bangene expert akasajja kasebo kamazo bagamba you cannot shoot in one place unless you are professional timuze yali ayimiridde is it a moving inunga ne sebo inunga kagati nkubulira nti kwolo teyalise kuba bamirindi bamulaba naye kuba bali mu mutumye sente nga bamuwadde sente era yakolaki yatta bwe yatta kinyana ngoma ne bategeera how come ti omusajja ono eyali edisi wa Mugisha muntu n'afuuka highway robber wabadde mu Fort Portal basse mpulira era baleeta omusawo omuganda akwata emizimu waliyo pati omukiikiro yakola pati kakati ffe tukugamba mu psychology if you cannot pull a trigger to kill don't hire people to kill for you you become a serial killer and you'll be exposed obaja kutabanja onakimanyi ko lino kakati ne bamirindi babatire Makerere abavuka batire Makerere n'omuwala bampa amasasi mangi badaivating nga ne sebo bakola to divert bamulabeko mu lyato bamulabeko nga ono omukubi w'amatafali alage Kenya enanga tuleke sirunaku lwakulimba enanga sebo watuleke sebo yayina gundi amonitalinga ndi omusajja bamulabeko ku lyato
nali hayalinga okuva wano yabuliddewa enanga sibu enanga ono omufere oyo ali mu ssabo give me 3 days miso mulabe nga simbagirayo that man yali mu ssabo talina maanyi gamutwala Kenya. The issue is this is the first time for you to capture a gun. Ati si epise yakuba bujinga yakubani no ilo mundu ndala. And all the guns were registered by the military, ne police security eno yani. Oyo nenyini mundu yali nono. Era kubere mwabatu teruzira. Kakati abo bakabega bagenda again. Sebowa enanga. Bukedde enanga. Diversion. That idiot cannot go to Kenya. Why no? Omukubi wa matafali. Kakati ikubolira nekugamba timbandi wange gundi na mpita mayombo. Nange nti mirundi uli musajja mugeza mwine dairema. Which dairema? President andagidde mbulira kesi ya Kijana Ngoma. Naye ninamu interest. Nazimbulira. Omayinti naye waffe. Abamawulire bange babiri mujje mubuuza omuvuka gwe bayita gundi bamuyita Mutebi. Waliwo n'omulala ye yafa. Bwe ntuuka mu editorial nga bwe twogera mu editorial mbaga editorial sijja gikuba naye nze Mayomba mbuulidde yatta Kijana Ngoma ali Rwanda mu hoteri naye baagala mutta. He is ready to come alumirize omuhiikiro. Baagenda wa muhiikiro kumusaba ssente n'azibawo. Nabaga nti ate mukama wammwe nti oyo ye tasituka. Nagenda okulaba bakyusiza ennyambala bakyusiza amasuuti amalungi bakoze bati ye Mutebi teyaddayo Kalyango ye yaddayo. Namuga nti omanyi era mwabamawulire mbasaasira Kalyango bamusanga ku mwala nga bamusse. Bamugamba sente tujja zikuleetera kiro. Banne bamugamba Kalyango let us go home. I have a business, a deal with these guys. Ekabowa waliwo omusajja bamuyita Kitanda Genopasi yamwasa omutwe. Bali bamuyita Kitanda wa mawulire Kitanda musajja musoga yalwanagana wakati wa Genopasi ne Bukumune. Ndoza Bukumune akyaliyo nga yamuwa information. Ono munamawulire Bukumune. Anti nga Bukumune baagala omujja mu back of Uganda ne Kigundo baleeteyo mwene. Ate nga mwene UCB yagisuula dda. Kati bakosaani Kitanda Genopasi bambanja 4 billion nga tezogerwako yatambulanga n'ekiseka. Tezogerwako n'abagamba look sigenda kubasasula sente zammwe mweresipeyo omukadde. Awo enkwataganira ne BMK. BMK yali ampadde emyezi 3 nkimaye essuuti n'essaati n'engatto n'okulyayo buli lwenjagala. Why? Paulo Etyanga yali mu Kamasi. Kiseka amulagira akoleki aweresipeyo omukadde. Nti ono atunda mupya. Genopasi waliwo n'emmotoka yalemerawo nga tewali agiwangudde nga ne bw'oyingira natti n'ogulamu onywa soda. Kati Kitanda agenda yamuga nti waayi mpa ku ssente. Namugamba mwana wange k'oyogera nti kampuni yange egudde n'Abajapaani bonna abadde bansapulayi oyagala mmeka. Abamawulire tebamanyidde ssente yasaba ntono n'akomawo nankeera. Genopasi yavaamuga nti nedda ssebo komawo omulundi gumu nga weefumiitiriza ojo kino sente ezimala onveeko. Kitanda baamukuba amasasi ku ssaawa 2 kapointi ku 12 atambuza ebigere talina mmotoka. Meeting ya ssaawa ki? Genopasi yamwabya. Kakati mmwe nti keesi eno eyalwomwa mulimu interested parties nyingi. But look at these innocent faces, younger people. Mbotunuli aba abaana. Mutuli Bukedde bwatubuulira. Bukedde byonna byawandiika. This man cannot do it. Mukubi wa mataffaali, mukubi wa kukyalo, abantu bonna tebamulabamu magezi, mpozzi nga aliwa oyo Seboyi n'amukozesa ne ziri baggwa. Yes, nti akulaga. Tolaba Kakaterega. Kakaterega ku musango gwa gundi gwa Kajubi. Kajubi is in prison because of public opinion. Legally yet tusobola muwangula. Why? Katerega gwe baleeta omulamuzi Mukiibi yeeraga nti tali credible witness mufere. Is a witness. 2 omutwe gwabula. Ekiwudu kyo omutwe gwabula. Bukedde n'akuba kulubya nti omukadde agamba
omuzimu gw'omwana wange guno ogukulumba lwaki tegwogera mutwe gwako we guli mu December wagulanga ebintu